sagala kukkiriza nanjogera egamba nti abantu b'NUP be bakubye alien skin. Njawukana nakyo. Katogena kwawukana otya ne meeya w'ekitundu. Munaye ku nsi kuno buli omu alina omutwe gwe. Era buli omu yeetegerera. So go defendinga kifaananyi kya kibiina. Party image. Era nze njagala obbategeeza fenga NUP era n'okutegeeza n'abalien skin nti ffe president anatudumira kukolako kintu. Yalumba ekitebe kyaffe twasirika. Kubanga president yatugamba omuleke. Ebitalina makulu tetwagala biwa makulu. Sebo waliwo ensonga enkulu saawe ne zigenda mu maaso. So aba NUP sibe baamukubye. Kubanga yabadde ku mukolo gwe NRM. Abe NRM abaamukubye badde bambadde t-shirt ze NRM. Size NUP. Yes, wobo osobola okulaba ku clip. Kati nkozi gamba baamu naye we NRM. Wa baamu yavuddeyo. Ne baamu yabaddeyo. Baamu atugamba ekyakubisizza Alien Skin. Kuvuma president kyako. Juma ngenda kujja. Njagala ohunzike ku nsonga eyo. Kituufu waba yamuvuma nga yavuma president. Ku mukolo gwe yaliko. Nze njagala otegeeza abantu nti ebusoga ssaawa eno era sebo nzikiriza ntegeeza Abannayuganda nti abe NRM beerimba nti balina abantu. Naye bakimanye nti mu NRM mujjuddemu NUP y'amaanyi. Abantu abaali awo bonna bayinza okulowooza nti oba oli awo bonna bawagira oba oli awo ebiteeso by'e NRM. Nedda. Abantu abaagala ensi yaabwe bamanye omuntu akutta omumuli ogw'okudifendinga ensi yaabwe nga yeKyagulanyi. N'omala omwogerako ekikyamu n'abe NRM bennyini baagala Kyagulanyi nno kankubuulire. Bamwagala. N'olwekyo oba toyagala bakukoleko mpisa mbi tokola ki? Tokola mpisa mbi. Kati nze kye nalirowoozezza nze nga nze NUP bwe kibanga si eyamukubye katugenda bitekamu if bwebanga si eyamukubye nze ndowooza they should pronounce a statement. Olaba Elias Lukwago goza lwaki awangaaliraawo ne bwatula mu City Hall ekiyenje ne kisala enkyakuba olukuŋŋaana lw'abamawulire era tuli bubi ne ssente kati n'ebyenye mu City Hall kwekaliyo musajja ama kye bayita okutambula n'embeera. So kati ekintu kyabadde kinenемukko okubanga Alien Skin akubiddwa abayaaye kaŋŋambe bwe ntyo. Nze ne ŋŋamba ekibanga kyabwe kya music nga bwe twayogerako emabega nti mu music mwalingamu emize gyamu already bayimbi beekuba bano beebiifinga. Bwe kibanga kyabadde kya music kyenga nti gwe NUP kyejjeeko oba tukwatagana nti oba kikyo oba sikyo bw'owulya nga tekikugatta naye bwe kibanga kikyo mwana ttunze ndowooza ate it was a negative attitude. Naliyiganga ne baamu Lwenzi Muyiganga teyalimu. Teyalimu. Kakati mulimu okubanga oli ayagala kubba show. Kakati naye teyali naye Muyiganga. Kani kakule incidence ya Alien Skin. Alien Skin okumukuba ne Nabbanja ayina bye yayimba ku Bobi Wine ku stage kwennyini nnyini. Nabbanja n'alengera nga alumbye Bobi Wine. Walabe kyabadde wakagabo emubende. Kati lwakuba eri tekyabaddeyo naye eno ebwe kitwe kyakola ki? Kasita yagezaawo okusonsonya Bobi Wine ku stage kwennyini nnyini. Ayina we yayimba simanyi wakakofiira biki abajjukira. Anti kati si eri byanjawulo. We yakiyimbye bwe batyo abaana ne balowooza mulimu nnyini abali mu audience. Kakati oluvannyuma lwabyo ne baggalawo gate. Nabbanja olwalengedde ye n'akola ki? Namanya nti luzze eggulu. Ne bamukuba. Banyini abali mu audience. Nga bawagira ki? Bali bamanyi gye babajja. Kye kyabanyiziza. Kuyimba ku Bobi Wine. Badde bawagira. Bazze kwatendinga omukolo omanyi gwabadde Iganga. Umane MP wa Iganga gwe bayita Alibaawo. Yabadde tekiswada gwe mukolo gw'abakyala. Kati ng'agutegese mu Iganga ne bayita Alien Skin. Era kubanze crowd nalabyenga
responding ku kakati aina kati wano aina we yatuuse n'ayimba ku kakofiira ako simanya Bobi Wine biki nanti kati eri birala mu ssebo abantu abo gwe baagala otuleetera nga memba wa parliament banoonyayo balalu bannaabwe njagala kuyita wano okutegeeza Bobi Wine ne NUP n'obukulembeze bwa NUP mu Busoga kyamukisa mulungi kiyamaani wa NUP waali wano ssebo kiyamaani wa NUP ekimu ku byaleeta akatabanguko mu Rwanda wali kwagala kwefuula abamu nti bakitalo wali leka mpomukisa njogere ono ekiyamani wa NUP mu Busoga omuntu yali abayambye okuba Busoga ng'eri bumu yali Genobigirwa ne bamugoba awo bennyini ne baleeta wa NRM Karuya n'amuddira mu bigere kakati babanga Karuya wa NRM yali mu Busoga lwaki bagana ali NSK ogenda okukola omuntu bwakira kumacha nagamba ekyo naganti bannange tubere nakawulwa akamazima n'obwenkanya flow oba ekisawo kibere open eri fenna kitegeeza omuntu ava mu kalulu ako nga tewali nansonga lwaki mulina okwawukana wakati mu mbeera ng'abayimbi bagenda ne bayimba ebintu abayimbi ne bamanya nti ono muyimbi affiliatinga ne National Unity Platform n'alemesebwa okuyimba olwaliro ekituuse ku Lina Rose mu mawulire mu ekiri wakati mu mbeera ng'omuntu akeera n'ayambala na brandinga emmotoka twawo no boda kuuza ekibuuzo nti oli munnamawulire zisagala kukikubuuza Nina Rose bamulemeseza kuyimba wa obaddeko ku social media olwaliro. The question is simple. Nina Rose bamulemeseza kuyimba wa tebamulemesa na kuyimba kugenda waabo waka kubanga alina waabo Sembabule ayagala na kugendawo kubeerako n'abantu be just waka na waka nini wakulaga nti olwokuba yambadde beret ya nusu tajja kusenkana waabo waka naye nga muyimbi ebimusonga kiba big eye bagata ko anti mwewe nyine kumulemesanga kuyimba uliriza nkunyonyole ekintu kyatandika uliriza nkunyonyola nti kugira kubanga gwe buli lwobeera nga gavumenti eri waggulu enyigiriza abantu kyokka ate gwe oli muyimbi owagira bana banyigiriza abantu ena abantu bansi nabo bajja kwekolera square yaabwe bakuze ku level yaabwe bajja kuboola hold on katonda abayimbi nga big eye bali mu NUP wa mpaka wa pressure y'abantu ka information era abantu ababawa ekyokulya because tuli bwe tuti bera muyimbi awagire nare Malafiate National Resistance Movement nga Bebeku ogendo oyimbire nga bali naye the moment lwona jja mu bana abantu ba wansi kale no basobola n'okuguma n'oyimba by'oyimba naye kasi totandika okuvoola bo lye balabanga essuubi awe wajja okuva obuzibu Enefik Media kyakatogere ku nsonga nnyingi naye nga sinnaba kudda ku nsonga ya Honorable Kagame njagala ntandike naawe kennyini bano Kojjo Bawa kye bagenda okutuwa Alien Skin bwe yabadde ewammwe ng'agenze ku mukolo gwa NRM meya yabadde meya wekamole ye meya weiganga bamu Lulenzo waiganga yavayo yakakola statements bbiri nga zaawukana statement yasooka yagamba nti oyo abadde avuma pulezidenti waffe Kyagulanyi era bwaddamu tujja kwera kumuddamu n'akola statement ey'okubiri nti saaliwo ku kitundu naye kye nawuliddeko ganga ye ino omuntu gwe yakubye ne balyoka bamulumba ye meya y'omu akola statements bbiri zaki zanjawulo alina nejasooka opostinga nga Alien Skin bakamukuba n'apostinga nga alabaga oddangamu oba kiwulya bulungi so kati njagala ompa ekifaananyi ekituufu n'ekirala tugenda kikonako tugenda kyanguya ffenna omuntu g'otakkiriziganya naye olina muyisa bwotyo waliwo namuli amala ge nnafunye nti ttiimu eyavudde ekavule eyinza okuba nti ate ye yalumbye Alien Skin mpama oli amatuufu neyanziza nnyo ssebo era okumpa omukisa guno okutangaaza eggwanga kya mukisa mulungi nti Alien Skin teyayitibwa ku mukolo gwe NUP era omukolo gwe bamuyitako gwali gwa NRM fe ab'NUP tetwaliyo
n'ebyaliyo twabiraba ku TV. Naye njagala okutegeeza ensi yonna n'Abannayuganda mwenna nti bulijjo na bulijjo ffe pulezidenti waffe atugamba nti takkiririza mu violence. Core value yaffe nga NUP esookera ddala ya mpisa. Anti kye njagala okubuuza, webanga core value ya mpisa baamu baamukoze ki? Kuba baamu ye yavaayo n'alagira n'akubiramu ddala omuliro. Kyannaku nti sinawuliriza audio za baamu ng'ayogera. Ate olaba ku tweet ze. Ndabadde atweetinga yatadde ku Facebook. Naye ekisingira ddala obukulu nze ndifendinga the bigger picture ey'NUP. Okay. Saagala kukkiriza nanjogera egamba nti abantu b'NUP be bakubye alien skin. Njawukana nakyo. Kati ogenda kwawukana otya ne mmeeya wo, mmeeya w'ekitundu? Munnaye ku nsi kuno buli omu alina omutwe gwe. Era buli omu yeetegeerera. So go defendinga kifaananyi kya kibiina. Party image. Era nze njagala obbategeeza ffe nga NUP era n'okutegeeza n'abalien skin nti ffe pulezidenti anatudumira kukolako kintu. Yalumba ekitebe kyaffe twasirika. Kubanga pulezidenti yatugamba omuleke. Ebitalina makulu tetwagala biwa makulu. Sebo waliwo ensonga enkulu ssaawa eno ezigenda mu maaso. So aba NUP sibe baamukubye. Sibe baamukubye. Kubanga yabadde ku mukolo gw'NRM. Ab'NRM abaamukubye babadde bambadde t-shirt z'NRM. Size NUP. Yes, woba osobola okulaba ku klipo. Kati nkozi gamba baamu naye w'NRM. Wa baamu yavuddeyo. Ne baamu yabaddeyo. Baamu atugamba ekyakubisizza Alien Skin. Kuvuma pulezidenti kyakula. Juma ngenda kujja. Njagala owunzike ku nsonga eyo. Kituufu waba yamuvuma nga yavuma pulezidenti ku mukolo gwe yaliko. Nze njagala okutegeeza abantu nti ebusoga ssaawa eno era sebo nzikiriza ntegeeza Abannayuganda nti ab'NRM beerimba nti balina abantu. Naye bakimanye nti mu NRM mujjuddemu NUP y'amaanyi. Abantu abaali awo bonna bayinza okulowooza nti oba oli awo bonna bawagira oba oli awo ebiteeso by'NRM. Nedda. Abantu abaagala ensi yaabwe bamanye omuntu akutte omumuli ogw'okudifendinga ensi yaabwe nga yeKyagulanyi. N'omala omwogerako ekikyamu n'ab'NRM bennyini baagala Kyagulanyi nno kankubuulire. Bamwagala. Kyavudde baakubya Alien Skin. N'olwekyo oba toyagala bakukoleko mpisa mbi tokola ki? Toyogera ku Kyagulanyi. Tokola mpisa mbi. Kagabo twala ekyamutuuseeko. Neyanzisa. Lwaki oba okola empisa embi ng'oyagala bakukoleko bakuyise bulungi? Lwaki oyisa abalala obubi? Kitegeeza yabayisa bubi nabo bamuyisizza bubi. Definitely. Aha, unno webali. Rastaman. Naam. Atakuwagira oyina muyisa bwotyo. Anze si bwenzikiriza atakuwagira oyina muleka n'akola kyayagala kuba munnaye naawe senti kyo bwe mutuufu. Kyakuli tekiwoomera matama abiri. Nze nyinza okuba nnakyenjaga naawe tokyagala. So siyinza kukkiriza nti atakuwagira oyina muyisa bwotyo. NUP erina kwolagana etya n'abantu nga ba Alien Skin. Abantu abo beete kuba nalabye nasooka kulaba Churchill ng'alina statement gy'akola. Ky'omuntu gw'otakkiriziganya naye mu byobufuzi. Naye tekigaana kukwatagana naye kubanga mubeera mu society y'emu. Nalabye Honorable Kyagulanyi ne Honorable Mathias Mpuuga. Olaba tewaliwo mbeera. Bwe basinkanye mu kkanisa mpozi n'ekwajja. Bwe byafulumye ne bikyuka. Yabadde mmalira akasana ye kasimayiro. Ojja jimpa? Tojimpa. Yaliyo mu kyaki. Rastaman. So kati nze nalowoozezza ekisooka bayinza abantu abo kubanga tebalina solution yinza bagattayo. Alien Skin ne Bobi Wine wa NUP ne Fangon tebasobola kufuna kiwagatta. So kati njagala kumanya okumukuba wadde nga kati batugamba ate sibe baamukubye. Ekyenjagala ompe ekifaananyi ki ekirina okukolebwa?
kati nze kye nalirowoozeza nze nga nze NUP bwe kibanga si eyamukubye katugenda bitekamu if bwebanga si eyamukubye nze ndowooza they should pronounce a statement olaba Elias Lukwago goza lwaki awangaaliraawo ne bwatula mu City Hall ekiyenje ne kisala enkyakuba olukuŋŋaana lw'abamawulire era tuli bubi ne ssente kati n'ebyenya mu City Hall kwekaye musajja ama kye bayita okutambula n'embeera so kati ekintu kyabadde kinenемukko okubanga Alien Skin akubiddwa abayaaye kaŋŋambe bwentyo nze neŋŋambwe kibanga kyabwe kya music nga bwe twayogerako emabega nti mu music mwalingamu emize gyamu already bayimbi beekuba bano beebifinga bwe kibanga kyabadde kya music kyenga nti gwe NUP kyejjeeko oba tukwatagana nti oba kikyo oba sikyo bw'owulya nga tekikugatta naye bwe kibanga kikyo mwana ttunze ndowooza ate it was a negative attitude olw'ensonga ojja kwongera obukyayi ku bantu ababadde bakwagala ekyo bayita sympathy oba tukwatagana nti oli ayimbye omuziki gwe ne balagana ekivulu kamera oba bazikoze bote oba kyabadde ekibalaga ekivulu ng'ate kijjudde munda kati ebweru ate naakubibwa oba tukwatagana kiriza bwakubibwa gwe onoolaga nti mwamukubye because of politics oli n'avaayo akiwale muyiganga mwenyini someone najja ng'alina ku kadi tugeze NUP oba mukulembeze mu NUP n'akola statement yegamba yakubiddwa lwa nsonga bwe nga yalaga amanyi ensonga lwaki yakubiddwa nze ndowooza politically kigenda kuhaminga NUP era kitya simanyi oyinza okubeera ku social media walabye ku butambi omu nga bookya ku bipande bya NUP ebimu abalenzi ba Fangoni so kati kyekyo oba tukwatagana nti kitandise okuleetawo obukyayi eri NUP nti okuzza eyo n'embeera NUP should pronounce statement bonna abampuife tetubamanyi that's all naye watakola statement kigenda ku affectinga NUP like it or not ensonga eyo nange ndagiyita mu bufunze president waffe atugamba nnyo nti tetunulya nnyo ebitalina makulu nze ekintu eyo statement nkitwanga ekitalina makulu nze nabadde eyiganga nasula eyiganga ku lw'omukaaga n'ensiibamu ku Sande ne tuvamu ku Mande ku makya nga tugenda Embaale ensonga ya Alien Skin si yandibadde topic of debate because ndaba kubanga ono lasta wakera ku makya n'agamba nti kyabadde mu politics meya wammwe yennyini kakati nze kankuwa ekyokulabirako nze nali yiganga ne ba mu Lulenzi muyiganga teyalimu kakati mulimu okubanga oli ayagala kubba show kakati naye teyali naye muyiganga kani kakule incidence ya Alien Skin okumukuba ne Nabbanja ayina bye yayimba ku Bobi Wine ku stage kwennyini nnyini Nabbanja n'alengera nga alumbye Bobi Wine walabe kyabadde wakagabo emubende kati lwakuba eri tekyabaddeyo naye eno ebwe ekitabo kyakola ki kasita yagezaawo okusonsonya Bobi Wine ku stage kwennyini nnyini ayina we yayimba simanyi wakakofiira biki abajjukira anti kati si eri byanjawulo weyakiyimbye bwe batyo abaana ne balowooza mulimu nnyini nnyini abali mu audience kakati oluvannyuma lwabyo ne baggalawo gate Nabbanja olwalengedde ye n'akola ki namanya nti luzza eggulu ne bamukuba banyini nyini abali mu audience nga bawagira ki bali bamanyi gye babajja kyekyabanyiziza kuyimba ku Bobi Wine badde bawagira bazze kwatendinga omukolo omanyi ogwabadde yiganga umane MP wa yiganga gwe bayita alibaawo yabadde ategesebwa mukolo gw'abakyala kati ng'agutegese mu yiganga ne bayita Alien Skin era kubanze crowd nalabye nga respondinga ku muyimbi kakati kati wano ayina we yatuuse n'ayimba ku kakofiira ako simanya Bobi Wine biki nanti kati eri biralamu ssebo kati fikye kyebadde gyawo okujjayo njagala kulaga kino ekintu mu nsi muno buli owangalira mu nsi nga weerabira gy'ovudde toyinza kumanya gy'olaga buli weerabira gy'ovudde toyinza kumanya gy'okola ki gy'olaga Alien Skin ayina ebyayita bye ayina ne gye yava okutuukawo waakoze eki obijjukira bulungi naye mwenyini wagala n'owatendinga gundi ye enowa kuki eno ku Freedom City towagenda naye fe abamu twagenda
oluvannyuma lwa president waffe tweetinga tugende tuwagira omwana waffe w'omuggeto kati kyengeza okulaga kirwa buli weerabira gy'ovudde ofuna ebizibu neyanziza twa naye gwe nkujjako information entuufu bano ne banimba gwe kasitetuuka namanya tiki mu nsi eno buli woyagala okwefuula kasajja fuba manya mu nsi ogenda beeramu omu omukulu atugambye nti omuntu bwe weerabira ebyayita bye weerabira gye wava Bobi Wine yennyini tanaweza yadde emyaka 15 ng'ennyimba zaakuba ziwaana NRM ne bamusasula n'omusasula nga nnyimba ki akalute katwawula sale yamuwa miliyoni 4.5 kali kawana Museveni era wana Museveni Lwai Lugasaani obwedda mwogera nsirise ne kati kunze mutandise okwogera kati lwaki mugana Alien Skin alina omulimu gw'obuyimbi bamuwa miliyoni 4.5 njana kuwa oluyimba olwala lwamusasula nno Bobi Wine akulembera okwagala okutulugunya abaana b'abantu olw'okuba bayimbye mu bivvulu ebya NRM nga bayimbi ayagala bakole ki Bobi Wine gye yakola biiki ye embaga z'aba NRM tazitegekayo simanyi kati oli munnamawulire tandika okinoonyereza genda ku biiki ya Bobi Wine buli weekend olabe embaga ezikolebwa ezisinga obungi beziraba zaba NRM ontali mu business Alien Skin kale Alien Skin ng'omukulu baatugambye nti yayogedde ku Bobi Wine n'akakofiira waliwo akawala kana akalinga kalalwalu simanyike ka na busa kaze mu baana b'abantu ne koogera ebintu eby'ekigwagwa omuntu ali toli munnamawulire naye gundi toyina kiripu saagala oli mwogezi wa nabosa nendaba neguno anti kati lwaki sobola kukkiriza nti oli yadde nabosa tinalabye twiti ye ng'agamba nti tiyabadde kale nze sinnagira bakanjogere ku kyennalabye baba nga yalemereddwa okwogera ne famire ye n'abantu abakulu abasobola okuba nga bawezeza emyaka 18 bagenda omulongo najja mu baana okubasigamu ensigo enkyamu ne wabulwawo yadde amukuba oluyi oŋŋamba otya nti omuntu abadde mu bizinensi ye ey'obuyembi mumukuba amayinja nga omuntu gwe basinga okuwaana bano aba NUP yeetekako n'ekitiibwa Ssebo Kabaka wa NUP ali eyo asula nakawuka omukazi gwalina ewuwe muwala wa genocide abo ba opposition okuva ddi lwaki mulimbanga ensi omukyala gwalina ewuwe ne poloti gyalina enakawuka bagirambula kiro neyamugulirawo ye genocide neyamuzimbirawo ye genocide ne bajja mu bantu ne balaga nti bali ku ludda lw'abantu Alien Skin yeenoonyeza 10 ne bamuddako bamukube batwala obulamu bwe enkola mbi nnyo ey'okwefaako wekka Alien Skin baba takkanya naawe muleke nabosa bigambo kiyegedde seetaka kubiddamu kubanga nze mmanyi nti eno programu erabibwa abantu ekitono nnyo abali wansi abate nnyo bayinza okuba myaka 16 naye nkakasa nti eno programu erabibwa abantu bya myaka 18 okwambuka waggulu naye nabosa yabadde mu baana b'abantu ba myaka 3 5 6 7 yabaddemu ng'omukulu ennyaleka yabadde wa myaka ng'abagamba General Museveni mubi yasizembe teyayogedde baatu yogera byeyogedde kubanza sagala biddamu byoba oyogera byeyogedde bibi wali yayogedde General Museveni byatakola njagala okuba ogende ku ssomero ly'omuntu wano mwokiikirira obyogererewo olaba essomero bate baaliggala oba director waali baanaabaawo batakugenda nti bitujoogerera wano bwe tuba twagala okubeera abakulembeze twewe ekitiibwa tuwe ne betugenda okukulembera ekitiibwa ate tube bansa muwe neyanza bangamye nno omwana nabbosa taatawo omuto yettabule yatta lwomwa ekitegeeza nti ekitegeeza nti oba olyawo omwana ono abantu abo gwe baagala otuleetera nga memba wa palamenti banoonyayo balalu bannaabwe njagala okuyita wano okutegeeza Bobi Wine ne NUP n'obukulembeze bwa NUP mu Busoga kyamukisa mulungi chairman wa NUP waali wano sebo chairman wa NUP ekimu ku byaleeta akatabanguko mu Rwanda wali kwagala kwefuula abamu nti ba kitalo
Kati omusonga. Mwali leka mpo mukisanjogere. Mpo mukisanjogere. Ono ekyamani wa NUP mu Busoga. Omuntu yali abayambye okuba Busoga ng'eri bumu. Yali Genobigirwa ne bamugoba. Awo bennyini. Ne baleeta wa NRM Karuya n'amudira mu bigere. Kakati babanga Karuya wa NRM yali mu Busoga. Lwaki bagana ali NSK ogenda okukola? Owa NRM. Neyanziza nnyo sebo. Njagala otutegeeza abatuwuliriza bannange. Mwajjayo Bigirwa owa opposition amanyiddwa ensi yonna. Mweta Karuya wena. Owa NRM. Ani yamukuba? Njagala okutegeeza abatuwuliriza. N'abakulaba. Nti Alien Skin bwe yakeera ku makya n'egganga ye n'agenda n'alumba eddwaliro ly'ensambya. Bobi Wine yamutuma. Wano waaliwo enkuuka omwaka oguwedde nga tuggalawo omwaka. Babba amasimu g'abantu, baakuba abantu, nga n'omu ku mukwano gwange olwaleero n'okutambula takyasobola bulungi. Yali mu nkuuka omwo, teyadda n'amasimu, era w'omubuuza olwaleero kiki ajja kugamba abaana ba Alien Skin. Zino ensonga tutwagadde ziwa nnyo makulu. Okitegeera? Waliwo ensonga gy'ayogeddeko. Ensonga gy'ayogeddeko Genobigirwa opposition nemuteekayo Honorable Karuya. Bannange ensonga ezitalina makulu President wange ngamba tetuziwa ki? Tetuziwa makulu. Honorable Karuya Andrew Kiza yatwala Eastern Region yonna, tatwala Busoga. Tuleme na munafuyiza wano. Tatwala Busoga, Busoga erimu district 12. Eastern Region erimu districts 40. Okitegeera? N'olwekyo omukulu tali informed, tamanyina muntu atwala Busoga saawa eno. So saagala na kumuddamu. Ndowooza Honorable Karuya nakolalako naye ne. Nange njagala kuddamu muze yitwabo. Twahane kanko information. Nanti golese ebya Bigirwa bwe bali bamujja mu kifo ekyokubeera secretary okumujjako obuvunanyizibwa obwo. Zali ensonga zalinga mukaaga. Ezamujisakira president yazimubuuza mu meeting eyo ng'asirise. Naye namukyazaako n'agamba nti temwakola kunoonyereza kumala. Kakati kankuwa ekyokulabirako yatwalira lopu diiru pozi diiru yali yaki? Yaba mutulaki. Eyo ensonga yamugobesa. Izo zimu ku nsonga ezaaliyo. Ensonga ez'okubiri zimugisa ku position eyo. Ensonga ey'okubiri yali yakulwanagana na mukyala we ngali mu nkofira ya NUP. Andi Genobigirwa agamba ezimu ku nsonga lwaki mwamugoba yali takanya na alitamonga atenga nedda ebyo bibye ng'omuntu. Ensonga ey'okusatu ezimu ku zaamugobya zaali zakulumba Katikkiro gundi bwa Kabaka wa Kyabazinga. Omanye ebyaliwo ne audio waziwulira. Ensonga bwe zezajjisako Bigirwa okumujja ku buvunaanyizibwa. Sabanga teka. Okay. Nsonga eyo nyinyi. Twahawe bali bireta. Sabanga teko. Era obuzibu obuliwo. Anti yagenda nayogera wano ebigambo. Bambi abatuwulirize ne balowooza nti nayogera birimu ensana bituufu. Naye National Unity Platform era ne process mwito okugoba omukulembeze. Genobigirwa abanyongereza ku ono byayogedde. Olwaleero nga Anita Amongo y'omu ku bakulembedde okubba ssente z'eggwanga lino. Genobigirwa yakwatibwa ku Serena ng'agenze ku meeting asaba enguzi ya bukadde bina. Genobigirwa agenda mukompola no ewe nyini njagala we nyini kwa wonontwala nja kukyeragira. Bwe namubuuza ku ekyo ekibuuzo yanzira mu bamukwata ne bamusiba. Bwe bamusiba bavuga emmotoka ye paka wa Anita Amongo. Ebigambo si byange bya Genobigirwa. Ati we yaga kugamba. Yenga ali mu komera musibe emmotoka eno bayina bajijjawa era ye bamusanga wa. Because bamusanga ku Serena nga bamukubide simu jja tusinkane ku Serena bamukwatira. Ekyo kimu pate ne banga ekiwevi nga nega akale ebibaawo omuntu akemebwa. Genobigirwa yennyini nnyini wano nga bamutulaki lupa akyali akulembera akakiko ka Kosase amala okwanika bamutulaki bwati banoonya omuntu yenna alina gwe bayinza okuyitamu okutwalira Ssenyonyi diiru ya buwumbi 2. Era Bigirwa gwe bayitamu n'agenda n'alumba leader of opposition n'amugamba sebo waliwo eno diiru Minister Tom Butime abadde ayagala bakuweeyo obuwumbi 2 todamuteeka bintu mawule n'ebirala. Era leader of opposition n'amugamba sikola ebyo akati biseero yali kyamana wa Kosase era n'amuwabira mu bakulu ensonga n'ebeera weevu. Genobigirwa
fena tufuna obutakkaanya n'abantu baffe abakyala ab'ewaka naye n'afuna obutakkaanya n'ateeka ne ku mawulire nga morova mukulembeze ku level eyo high ranking top official owa party tandika okulwana nantuwuliriza ebyo nabyo bawo naye tekitegeeza nti oli waba yakikola naye kikole kubanga national unity platform si opposition ya bulijjo. We are not the opposition, we are an option. Ekisemberayo ddala kye kino wakati nga waliwo obwa kyabazinga afunye omubeezi tugenda mu mbeera ey'okuba nti agenda kukola embaga okugattibwa ne mukyala we Jovia Mutesi wawulira embeera ezaaliwo zessaga ez'omukyala ali ebulaya n'ewalala Jeno Bigirwa amawulire gafuluma audios nga weziri nga oyogerezaganya n'omukyala oli ali ebulaya mugamba nze mpeereza ssente bwe ziti ngende ntabula omukolo ngenda kukosa connection zange mugundi n'ewalala kati kankugire serious pate eri serious teyinza kuleka muntu bwatyo mu kifaananyi kyayo okubeera national coordinator and mobilizer waiswa bamugoba mu Fumbiro tomanyi nti obwakabaka bwa Busoga y'omu ku babadde babujolonga atya obweda sikubuuza atya nze nkuwadde waiswa bamugoba atuweebwe yino nti yabujolonga bwati tutandike ono kale kamwongere tosooka twongera sooka otumalize waiswa kyakwogera nga nze njogedde kyenjogedde nze nkyogedde agambye bagoba Jeno Bigirwa kati mpa obudde bwange mbumaleyo nze mukugambye byagenza akola mu Busoga ebikakkanyo obwakabaka bwa Busoga bannayuganda bannayuganda babikola ki babimanyi lwe najja nga byonna ngenda bikugamba nja kujja nabyo byonna leero sigenda bikugamba omukulu atugambye nti Alien Skin yakuba abantu mu nkuuka n'agenda ku ddwaliro sebo webale kutuwa mawulire tewagalaba gwe togamanyi atugaye babba n'amasimu omukuumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulira yabbako Dr. Besigye ku kitebe kyawe kyennyini ekamooki amasimu ani yamukuba yabbayo omuyambi wa Dr. Besigye bamuyita asose gamba Dr. Besigye kati agamba omuyambi wa Dr. Besigye ani yamuwa emirimu bandeke njogere baleke kunnemesa kwogera muleke kusiriwazanga abantu wano nga bazze okuwa information ne mwagala okubalemesa bannayuganda okutegeera ekituufu nga mubyogereramu omuyambi wa Dr. Besigye bwakuba erinnya litera okunzirukako ye Muhinda kyamukisa mulungirize Muhinda bamubbako amasimu wano wennyini wano ekabuli bamubbako amasimu ani yabakuba bamubbako amasimu abakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagenda e Masaka kuziika omugenzi Ssekasamba ne bakuba bannamawulire ne bababbako amasimu ne boonoona kamera ne badda ekamuukya ne bacacanca ani yabakuba omuntu babakozeeko obutali bwenkanya betuba tuluubirira kuzimba demokolasiya muwaabire ku poliisi agende mu kooti esale baba alina omusanga asingisibwe baba talina musanga ateebwe naye yenkola ey'okwagala okussa abaana b'abantu nga mwe mufunamu muvumirira abagenda mu NRM nga mwenna abakazi be muyina baana b'abakulu mu NRM President wa NUP leka Mario Nekano President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bayina deal ne Genosale omukyala gwayina ba family emu ne Kataha mu 7 omu ayita mu Nesenga kakati lwaki bakuba Alien Skin agenza okuyimba obuyimbi ave ya deka bemba manyi nti Kyagulanyi ayagala kunsiza nganzite nganze ngenda mu family ya Kyagulanyi nga mpasayo muwala we mba ntegeera omutemu mulete dala mu nyumba ono nagenda kwesimba ku district ono muwa obuwagizi ono muwa obuwagizi mukulu ajja ku district omanyi nze njawukanako ku bantu abalala yali agamba tagenda kuwa meya nanti nze seetaaga kuwulira kiki nze ndi mukulembeze abantu bayagala Lukiiki yabya n'abamukkirizzaamu ne bamulonda nze simulinako mutawa ono muwa
senga kinaabeera ng'ayogera ku nsonga z'endoa nti zentuufu simuyinako mutawaana n'ekirala kuba genda ovuganya sinnalabawo nnyo bandeetera kuba nti ono nsobola okuga nti sijja muwa kalulu n'ekirala abantu balina okuyiga nti ebibiina by'obufuzi ziyina kubeera nga ggaali zetukozesa otutuuka ku kiruubirirwa ekinene kati ono yadde alimu akakwati ka NRM nene bankulembera nga tubali tutambula nsobola okumwesiga okusinga ku balala nti bakimuteeka kufa tebakimanyi bamubuze taata we wakibiina kansokere n'ekyo kyenyini kyayogeddeko muganda bwe wali olabyeko akuganzaako nti NRM nze bukyaŋŋambaawo n'ekitaawe natandika okumanya obugagga bwonna abuggye mu NRM beera ddala active mu politics mu 2001 nali ntimba bipande ebiseera ebyo uno omulimu ogwo yaguugirako nga ntimba bipande by'abantu naye nga mainire n'ebya opposition Besigye n'abalala bensinga okutimba ogambye nti okusingira ddala kitegeeza waliwo biwasa ogambye nze natimbanga bipande by'opposition naye nsaba twanguye maliriza njagala kukimaliriza ekyo ne bwe nagamba nti kanyingire mu kibiina aliwa Democratic Party akaseera akatono nnyo nuku n'eryokuyingira wera n'enjoyininga sinza naga nti ne wayingira mu DP nga etandisa ottabuka awo nga tuyingira mu kalulu awo then NUP nekola ki nejja nenjagala kwogera ku nsonga ya alien skin ebintu nga bibiri oba bisatu okusookera ddala ekyajja n'obijjirwa tukinyonyodde bulungi abatula bakitegere ekyokubiri twaleesa obulimba bungi naye obutaliiko buli agamba bulijjo tumusaba amaze programu nga 5 aga nti Dr. Besigye omuyambi we yabbibwako essimu naye wakiri tubuliddwayo ODM ey'omuyambi oyo ng'ayogera nti banzibyeko essimu tubuliddwayo ne kiripu tubuliddwayo ne kiripu Dr. Besigye tali mu eryo ddala eryokujja akugane nti banzibyeko akasimu Besigye gwe babba oba muyambi we omuyambi we manyi nti osobola okubeera naye ona personal basis mugambi wakiri atuweyo eddoboozi limu lyonazanyira wano abantu ku fiki media atugende nti banzibako kyo tukimanyi nti yobino wakola naye mpozi ekituufu kakati tudda ayogeddeko nekiku ky'oluyimba Honorable Kyagulanyi bwe yakuwako oluyimba olutebutwawula zikiriza mu seconds 2 zikiriza mu seconds 2 nalonda ogereko You see, omuntu ayogera ekigambo wane era nze neewunya twaho n'abantu abalala omuntu bwayogera nti akalulu tekatwawula aba akugambye ekituufu kubanga akalulu tekalina kutwawula naye njagala kubuuzamu ekibuuzo wano tulina akalulu tugende mpola wano tulina akalulu yakayimba biseera era niyakasasulira uliriza nkunyonyole omugaso gwakyo omuntu bwakuwa message nti akalulu tekatwawula Tereza what is akalulu kyenjagala osokotegeere wakati mu mbeera nina mungu yabiyimba biseera kyerera ni yalusasulira obudde nona mpe abere n'empisa obudde nga gwoyogera tutegeragana okusookera ddala njagala kutegeeza ekintu kye bayita akalulu kyomulaba ne mu mandate gye tulina ne electoral commission weba mandate bagamba the electoral commission is mandated to organize a free and fair general election. Lwaki tewagende uwe n'okimugamba ng'alukubye lwaki tewagende uwe n'okimugamba ajja kuyomba ajukira anyiga mangu kakati omuntu bwakeera ku maca naganda nange mubudde bwange andeke nga katwawula kitegeeza wateekeddwa okubeera akalulu akamazima n'obwenkanya gye kazze saidemu gye kazze ono nga tekamutuuseeko kitegeeza onaabeera mu enkanya olwa prosesi yayitibwawo naye wakati mu mbeera nga waliwo abaana b'NUP nakati abamaze emyaka 4 n'omusobe nga bakyali mu kkomera nga tebalina musango simpule kuwagira muntu waabwe ako kyakayita kalulu wakati nsaba owulirize wakati we tubeera mu kalulu ako njagala ompeeyo bukyanga Besigye yesimba abantu amaze mu kkomera emyaka 5 mu kisanja nga lwa kalulu nga piwale bya bufuzi politics gundi bamusibira emyaka 8 bamusibira Kongo yali omuyambi Dr. bamusibira no mu Uganda bamusibira no mu Uganda naye abasibe bakyaliyo bangi tewali abasiba bakyaliyo abangi abasibwa abaana ebbanga eddene libadde lifaananyiza nga eno yabe NUP ne bali bekalakasa kwa kabaka
nedda ssebo abantu bavaayo dda abantu bavaayo dda it is on record tewali basibe babyabufuzi basibidwa bbanga dda anti obuzibu bweweebwe katondese kumalayo pointi yange ate kakati kubanga obwedda gwe noono mwe mukola interjection maliriza na kino kankikubuulire omuntu bw'akeera ku makya nagamba ekyo naga nti bannange tubeere n'akawulo ak'amazima n'obwenkanya flo oba ekisaawe kibeere open eri ffenna kitegeeza omuntu ava mu kalulu ako nga tewali na nsonga lwaki mulina okwawukana wakati mu mbeera ng'abayimbi bagenda ne bayimba ebintu abayimbi ne bamanya nti ono muyimbi ayafiliatinga ne national unity platform n'alemesebwa okuyimba olwaleero ekituuse ku Nina Rose mu mawulire mu ekiri wakati mu mbeera ng'omuntu akeera n'ayambala na brandinga emmotoka twawo no bada kubuuza ekibuuzo nti oli munnamawulire saagala kukikubuuza Nina Rose bamulemeseza kuyimba wa obaddeko ku social media olwaleero. The question is simple. Nina Rose bamulemeseza kuyimba wa tebamulemesa na kuyimba kugenda waabwe waka kubanga alina waabwe Sembabwe ayagala na kugendawo okubeerako n'abantu be just waka na waka naye ne bakulaga nti olw'okuba yambadde beretyano tajja kusenkana waabwe waka naye nga muyimbi ebimukusonga kiba big eye bagata anti mwe benyini kumulemesanga kuyimba uliriza nkunyonyole ekintu kyatandika uliriza nkunyonyola nti kugira kubanga gwe buli lwobeera nga gavumenti eri waggulu enyigiriza abantu kyokka ate gwe oli muyimbi owagira bana banyigiriza abantu ena abantu bansi nabo bajja kwekolera square yaabwe bakuze ku level yaabwe bajja kuboola hold on katonda abayimbi nga big eye bali mu NUP wa mpaka wa pressure y'abantu ka information era abantu ababawa ekyokulya because tuli bwe tuti beera muyimbi awagira enare Malafiate National Resistance Movement nga bebeku ogenda oyimbire nga bali naye the moment lwona jja mu baana abantu ba wansi kale nobasobola n'okuguma n'oyimba by'oyimba naye kasi totandika okuvoola bo lye balabanga essuubi awe wajja okuva obuzibu ekisembayo kikino kansembyayo nakino nsembyayo nakino nga tonaba kuwumulamu poliisi oluvannyuma lw'akavuyo akaliwo mu nkuuka bannaffe bwedake boogerako poliisi yakola statement nega nti tekyayagala muyimbi yenna atambula n'abavubuka obeyitibwa eggaali esukka abantu 3 ku 4 mwami Alien Skin atambula n'abantu bameka kampo mulemu nzije twane Enefik Media neyanzege musikirize abantu ba Busia municipality mbajjukize Honorable Barasa Ouma Living Mabachi mukwano gwa Honorable Twaha yamubuuza anibada abantu ba Busia municipality jja ku ticket ya National Unity Platform mumulabiranga ddala y'omuno okubateeka mu sente programu eno Honorable Mabachi tumwagala nnyo nnyini ddala mukwano gwa Honorable Twaha gyalaga simulinaako buzibu kuba agenda waabwe ajja kumanya ensonga zewaabwe mwana nzaalwa sinsi yaleeta nga bano abazza okunaga tukiisemu mangu ddakiika emwemu ensonga ya Honorable Kagame nsaba dakiika 10 zitumala tugende ku nsonga ya structures ensonga ya Honorable Kagame munna NRM aba mumulaba abeera wano ng'ayambadde yero y'omu ku basajja basinga okwogerera obulungi emyoga twali wano wiiki ewedde nga ayogera ku bukadde 1,000 bamemba 1,300 obwaweebwa ababaka ba paalamenti n'asaba President Museveni nti nabo ku myoga babalowoozeeko naye balowoozeza kwani ku babaka ba paalamenti bwe bukeeredde leero tetuli naye ali luzira ensonga ezamusibisizza tetunaba zitegeera Honorable Kizera azirina abakulu bazirina so njagala tukyogereko dakiika 10 zijja tumala twogereko Honorable Kagame waba tannatwalibwa mu kkooti atwalibweyo wadde nga wa NRM naye sebo naye aba NUP tekibagaana kumusabira bwenkanya Honorable Kagame kiki ali luzira yamaze okubeera remanded okuva kooti kudoboozi yamaze okubeera remanded era kooti yenaweeru yamusindisa ebizira ndowooza akomawo nga 16 omwezi guli ogwokutaano wiiki singa 3 wiiki singa 15 mwezi ogwokutaano ensonga zeetoolera era ku ebyo mismanagement of myoga funds n'ebirala
naye ffe tulowoozaamu nti bulijjo ffe tubagamba wano abantu nti gavumenti etalina mateeka gegoberera ne systems eza judicial eziri fake buli muntu abeera prone eri injustice buli ffenna so wakati mu mbeera ffe nga tulowoozaamu nti Kagame muganda waffe yadde abadde awolereza nnyo gavumenti eno naye obutali bwenkanya lazima omala ne bukusangiriza mu mbeera eyo oba oli wa kibiina kyo oli wa kibiina ki naye ffe tulowooza nti wakati mu birowoozebwa kuba tetujja kumusalira musango kati paka nga kooti egumukoze ki egumusalidde ffe ye Uganda gye twetaaga ti omuntu abeera guilty until court has proven so ng'etteeka bwe likola ki bwe lyogera tujja kumwagaliza okubeera ebulungi mu kkomera n'okumusabira wabeerewo speed trial awuzisebe mwangu baba wakufuna bail era Kagame akole ki agifune bail eyo asobole okuwuza nga avuka kubanga era ddembe omuntu ne wayaza musango ki kuba ne capital offenses nyingi tuzirabyeko nga abantu bafuna bail ne bakola ki yes ne bawuzanga okay ne yanziza twa munywanyi wo Kagame gamba munywanyi waffe munywanyi waffe Kagame muganda waffe munywanyi waffe era muganda waffe era panelist munnaffe kyannako okuba nti olwayo wetwogerera titutudde naye wano ow'ensonga nti ali mu kkomera olw'ebyo ebiteeberezebwa okuba nga bimuvunaanibwa naye nze yali asibiddwako manye ekiyinza okubeera emabega wa kino kyendowooza muganda waffe Kagame abadde yeegwanyiza ekifo ekinene ekyobwogezi wa NRM mu district ekyo nno munnange gwe atayagala NRM oyinza okirabanga ekya bulijjo ekifo kyabadde ayagala mu disitulikiti e Wakiso yesinga obunene mu disitulikiti zonna mu Uganda disitulikiti e Wakiso yemu kusingamu omuwendo gw'abantu mu Uganda disitulikiti e Wakiso yeyina amakubo gonna agakutuusa mu Kampala yerimu n'ekisaawe ky'ennyonyi kyenkana ekikulu Entebbe Kagame yayogerera kati omuntu ng'ayagala kubeera mwogezi w'ekibiina ekiri mu gavumenti ekiyiina ebyo byonna abasajja b'enaale obamanyi bakufumba ne bakupangira ne banoonya butya bakulya akiri bakupangira iso yennyini era muganda wange Kagame musaasira ne musabira obuzibu bwagenda okuyitamu ne bwayitamu kati wamu ne famire ye naye nze ndowoozaamu nti byandibaamu banna NRM okuviira ddala ku kyalo kwa Wangaalira ku Muluka ku constituency ku district ne ku Kitebe waggulu wandibaawo abali eno abatagaana kulabika nga be bakozesa invisible power okukwataganya twali wano wiiki ewedde Kagame nakugamba akagambo njagala nakatemamu kokka we nakubuuliza nti obukadde 10 bwe babukuwa obugaana n'ogamba obugaana Kagame nagamba nti mukyala wa kutunudde n'agamba ojja tusoobwa Kagame njogerera ali mu yero yayambadde luzira omwogezi omu fe abasoma ebyafaayo bya Bulaaya waliwo omusajja wali wagenda okubeerawo French Revolution mu 1789 bali bamuyita if I'm not mistaken Jean-Jacques Rousseau omu ku ba political philosophers yayogera statement n'agamba nti a man is born free but everywhere he moves is on chains nti omusajja oba omuntu yenna yazaalibwa ayina eddembe lye naye buli wootambulira obeera ku njegere mu Uganda eno gye tuwangaaliramu neyajjuka statement yange ewedde mu abantu abafollowinga Fiki Media eno nagamba nti we are all candidates of arrests kyambukisa mulungi nti Kagame gavumenti ye yemukoze eki yemwesibidde sitegeeza mbu n'aba NRM tebamenya mateeka oba ayina amateeka geyamenye oba ayina kintu kyonna naye banguye avunaanibwe mu kooti oba talina musango because etteeka litugamba nti buli muntu abeera talina musango until nga baprovince nti ayina omusango n'olwekyo tukubiriza era tuvumirira ffe bannaffe abali mu makomera be bayikutte nga tebalina misango nga bakireewo
era nkidamu bakiriwo tebalina miki babavunaana lwa byabufuzi. Kagame wabanga ali mukomera nga bamuvunaana ebintu ebituufu naye banguyiriza okusa oba omusango taguyina oba aguyina ekkooti ekole kyeyina okukola mu budde asobola okubeera nga aweebwa eddembe lye. Naye nze mmaliriza nga ngamba nti a man is born free but everywhere he moves is on chains. Abamanyi batyo baba bakimanyi. Rastaman. Naam. Olwadde ne Kagame. Kagame ali mukomera. Mudakiike mu Kagame yakoze ki? Kagame badde baddukanya programu z'emiyoga mu Nansana muno. Ng'ate y'omu ku basupervisor ba PDM era. Abadde miyoga ne PDM. Y'omu ku basupervisor naye gy'emiyoga gyagibaddemu direct. So kati forces zonna ezaamukutte the first statement gye bakola nti baamukutte lwa nsonga ya mismanaging mu Luganda kye kitya yakozesa bubi sente z'emiyoga. Yabulankanya sente z'emiyoga. Ng'ate sente zino kigambibwa zaali ziwereddwa abantu ba wansi kwejja mu mbeera oba okwekulaakulanya. Nedda yasobola okuba nga yazikozesanga yoziwa abooluganda abako n'ab'emikwano asobola ozikolamu bizinesi oluse asobola okukola embeera yonna naye nga tezituuse wa weziteekeddwa kukolebwa. However no nangenda kuyazika statement ya Juma gy'asembezaayo nti quick trial. Kuba mu njogera ennyangu eri mu ghetto tero gamba mbu Kamunye yamulumye. Kitegeeza oyo yamukutte kwe Kamunye bw'asitula akakoko n'ayambuka enkoko tesobola kubuuka gye mujjako. So kati embeera eri Kagame tebiriimu mbu ate munaye tugende simanyi baaga tugende ku kooti tubeiro ate soka tugende ku police tulabe already statement eriwo nti yakozesa obi sente za gavumenti ziyali ewereza ku abantu okukozesa. So kati Kamunye n'emuluma Kamunye weemala okumuluma zinange nja saba quick trial over Kagame oba oli awo bwenkanya nawo bujja kuba bwongera. Kasembyeyo chairman omukulu ono omulabo yasibibwa nga ali mu kwekalakaasa ensonga zaali yali nguzi era ya public nuisance era waliwo bwe basiba ono y'omu ku abo. Omukulu ono yakwatibwa ne Dr. Besigye mu Kampala wakati nga balwa ne Lubega Samuel Mukaaku nga ebbeeyi y'ebintu erinye ne badda mu kibuga wakati ne batandika okwekyangira okwo. Ebutuka Dr. Besigye okuva olwo ngirengera ku poliisi weeri n'obutimba bwako yakyuka n'ekkala yali njeruyeru kati yafuukira ddala oba brown. Ono omukulu baamukanyuga mu kabangali mu drone ne bamugiribya mbozi bwagikunyumiza naye enyuma oli ye baamukwatira mu lukuŋŋaana bagenda okugumya nti bamukutte naawe baakusibako ensonga yabyebufuzi. Nze mu kalulu akawedde baanoonya ne batanfuna. Kati buba lwaki baabafuna kitegeeza tugogo tulina okuba naye kati ng'obulayo naye era nyongera okusaasirako Kagame nkozi Kagame twaliko wannaye kupa era nange nja kweyunga ku bannange nsabe eno gavumenti etali ya bwenkanya etuuse obwenkanya eri abantu baayo. Kagame bw'avaayo ng'asazeewo ndi naye kaakati kaneegatte ku NUP ajje matufe NUP twaniriza buli omu eri open eri buli omu ne Museveni mwennyini asobola otweyungako n'agamba nti olwaleero nze nsazeewo luwa National Unity Platform. ebikolobero mambi mujjeeko anti kati weno wajja ajja eri akasengejja kali kennyini nakola tauba. gwe olwaleero woofuuka omwisiraamu oba kati nze John ndayira okutambulira ku nkola y'abaki y'abayisiraamu n'obulombolombo bwabwe bwonna. Kati n'oyo naye bw'asalawo n'agamba nti neeyunge ku kibiina kya National Unity Platform, enkola za National Unity Platform ez'obutalya nguzi gy'alya, ez'obutatulugunya bantu, n'ebikolokola byonna byazze ng'akola abivaako.
waffe NUP tetubikkiririzaamu. Tugenda ku nsonga ya structures. Nzikiriza mpumulemu kuba umanyi oyinawo kingi. Kampumulemu katono zije ne segment ya fesembayo na kulwaliro. Kampumulemu.